Mbone tweyanziza nnyo. URA etegezezza ng'eggwanga bwe lyetaaga obuwumbi 22 mu mwaka 2021 okulaba nga baddukanya emirimu gy'eggwanga. Baba baddeyo ku kiteeyo bategeezezza nti waliwo engeri nnyingi ze bagenda okuba nga basoolozaamu ssente zino okuva mu bantu okulaba ng'emirimu gy'eggwanga gitambula bulungi. Wadde ng'emirimu gyasanyaladde olw'ekirwadde kya COVID-19 ekigenda mu maaso n'okuba nga kyegirisa ng'ekigotta entula munda mu ggwanga, ekitongole kiwoza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority beetaaga ensimbi obuwumbi 22 mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022. Mu mbalirira nga bwe bajoogedde obutabalika anambuna, ekitongole kya Uganda Revenue Authority kisuubirwa okuleeta obutabalika 22. Bw'abadde ku kitebe ky'ekitongole mu kukubaganya ebirowoozo mu mbalirira eno eyayita, agamba nti beetaaga okukozesa enkola ez'enjawulo omuli okutuuka mu bantu n'okuyita mu mitimbagano egy'enjawulo okukubiriza abantu abatali bamu okusobola okuwa omusolo. Tugenda kulaba nti emisolo egiriyo egy'amabanja tugisolooza, kuba ffenna tumanyi COVID waali ebigenda mu maaso biyinza okuba nga tebijja nnyo, naye ng'eri amabanja ag'emabega. Tugenda kutereezaamu kuba tumanyi nti tubadde tulina obuzibu nti abantu abamu bbanja nalisasula tewalisasula. Ekyo tukikozeeko era omwaka ogujja tugenda kufuba okulaba nti nze kyemmanyi mu URA naawe ekyomanyi, then tukwatagane wamu tugambe osasula leero, osasula nkya, osasula ddi, tusasule tutaase eggwanga lyaffe. Kino kitabudde omwogezi wa Kasita Issa Ssekitto n'atabukira gavumenti olw'okubateekako emisolo egiyitidde mu kiseera nga kino eky'omuggalo ate ng'emirimu gyabwe gyayimirizibwa. Tekyali badde kya buvunaanyizibwa mu kiseera kino. Bajeti yaffe ogyogerako ng'ey'ekisa, nga bwe yagenze okutematema omutemwa gwe yalabye ng'omukulu era yalabye byakwerinda. Akawuka ka virus tebakanoonya na mmundu wadde pisto. Akawuka bakakozesa sanitizer, kugema vaccines, isolation n'okuwa ku mmere abo ababa bagibuliddwa nga tebakola babagadde nga bwe babagadde. Mbuuza ku lw'Abannayuganda bajeti eno teyakitegeera nti tuli mu COVID. Kibanga ekigamba nti omuntu wa bulijjo atasobola kuŋŋaanya ssente nnyingi abeeko akayizuge ke yeetegekera nti mu bukadde osanga akasente n'akajja wano olinga amugamba nti munnange enju zirundiremu enkoko oba embaata. Ssekitto agamba nti emisolo ng'ogwa OTT, ogw'amayumba abantu ba bulijjo babisasulira, wabula nga mu kaseera nga kano aka COVID-19 kyandibadde kiyimirizibwa. Nga twali kisuubidde nga bajeti eno by and large ayasoma n'ataasoma yali kirabye nti number 1 bwalibadde bulamu, number 2 education kubanga abaana balika. N'owulira nga Ministry of Education erajja bu biliyoni obutagasambu enoonye matiri abaana baffe abato n'abakulu n'abayunivasite kuba n'asomera nga bajeti yasomereddwa wakati mu COVID. Era ffe tubadde tugamba nnyo URA nti mukendeeze ku misolo oba egiri ku biriibwa oba munnyo oba sukaali, kubanga omusolo ogwo nze bwengusasula gwe gumu ne pulezidenti gwasasula, gwe gumu ne minisita gwasasula, naye ate nga nejjajjange gwasasula, naye ate nga tebafuna ssente zezimu. Magara Siraj okuva mu kitongole ekya Oxfam ekinoonyereza ku byenfuna agamba nti emisolo egyateekeddwa ku bintu ebisimibwa mu ttaka, agamba nti ekyo kyo kyandisaanye, naye omusolo ogw'oku mitimbagano tegwetaagisa. Jakusanga nti ne ssente ze tubadde tunyunyuuta mu intaneti twandibadde tuzijja mu gold, ne tuzijja mu tiini, ne tuzijja mu mabo, ne tuzijja mu bintu ebyo, ne tuba nga tukendeezezza emisolo eginyunyuuta Abannayuganda ne giba nga giremesa bizinesi. Beewuunyizza okuwulira omukulembeze munda mu ggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti n'ebitanda by'abalwadde ebiriwo mu kiseera kino tebisobola kuyamba wamu n'okumala bannakampala, ng'agamba nti embalirira esinga yagenze ku bintu birala. COVID atufuukidde COVID. Naye pulezidenti yaneewuunyisizza jjo, yagambye tulina 3,000 beds mu Uganda yonna, naye mu Kampala yokka tulina 15,000 COVID abalwadde COVID.
ekitegeeza nti ebyo ebitanda by'omu Uganda byonna tebiweza na kimu kyakutaano ky'abantu balwadde mu Kampala. Kati bwe tuba nga tetufunye ssente zino ze tuwaddeyo ne ziba nga zitaasa obulamu bwaffe, olaba nti budget eba tetuyamba. Bya Godfrey Tumwebaze, Salt TV, Omunnyu.